lwaki nkomyewo wa mwami Kacheeka mu mbozi ez'enjawulo nga tukola research waffe omutonotono nategedde nti amasomero we gaggalwa eggwanga ne liggalwa n'akomawo mu kyalo eno mpola mpola ye ate ye season gye yasinga okukoleramu ennyo yakikola atya waliwo we batugamba nti omuntu aliba omufunyi n'ekizibu akirabamu omukisa ate oyo ataafune n'omukisa agulabamu ekizibu kati ye yalaba omukisa mu kizibu njagala atunyumize cause covid akyaliwo tulina okuzuukuka tulina okutambula n'ebintu ebirala bingi mwe tugenda okusinziira nga tunyumyamu naye manyi nti emboozi ye we tunaatambulira egenda kubeekuzuukusiza ng'ovudde mu kwekubagiza nti bannange embeera gye tulimu mbi simanyi ebyenfuna biganye nga tutambudde n'essimye nato kusinkana ssebo Nabalanga ali atya mulungi ngera bw'otulaba ekitundu kirungi ate enkuba kasita etonya ebyobulimi tugenda bugenzi mu maaso essomero ddungi nnyo kubanga tusomesa era twasigala ffe tusomesa twafunamu kenkizaawo tusigala nga tukyasomesa international schools so era ne saidi eyo nayo teri bubi gwe mbufunze toyinaako kiseera kyotuse n'ogamba nti kinyigirizaamu mu byobulimi mu byaki byonna gwe covid-19 takuyisiza bubi yampisa bubi nga ntunuulira bannange bangi abaakosebwa naye nze ng'omuntu yandeetera opportunities nyingi gamba nga bwe baasalako abakozi bange abasinga bava Arua bagwere kumpi emyaka 2 kuba balina cycle ogenda komawo ku luno baabasibira wamu ne bakola okukamala n'otabonaabona nti ate baagenzeeko ewaabwe kati nalina abantu 65 ne bakola kumpi emyaka 2 ate ekirala kye baali bakolamu ffe ekintu ekyo kyali kitambula emmere yasigala ekyagulibwa era etambula n'ekisingira ddala ndi mulimi wa miti abantu bangi nnyo ku covid eyasooka bwe baabasiba obutagenda kusuubula n'obutakola mirimu mirala buli muntu yagenda mu kuzimba kammaliriza ekizimbe kyange kati bwe baagenda mu kuzimba embaawo ezaawana ezisinga ziva mu ggwanga lya Congo nze nakitegeerera kubanga abantu beeyiwa ku kyalo kyaffe kino ab'e Mundeeba ab'e Bwayise ab'e Buloba yes nga buli muntu yeegayirira agozibwe ku miti afune embaawo kubanga ate ebintu ebizimbisibwa byafuna akatale k'amaanyi sementi akolebwa bukolebwa naye emiti abantu be baakansanga ne bongeramu ssente okufuna emiti era kyokka kyekyankolera nti kumpi nasaanyaawo ebibira byange byonna n'ebyali bikyali ebitoototo ng'omuntu yagamba bugaye nti ogwo ne bwe guba bwe gityo nze njigula ng'agigulira mu ssente kumpi emirundi 3 ku katale akabaddewo yes kumpi ebibira byonna n'ebisaanyaawo ekiza gwe omu ku be tulabye omanyi emabega awo twatunulira nga tugamba mulimu ebizimbe bya covid ng'olaba oli mu covid mwe twandikaabidde ffenna azimbye mwe twandikaabidde ffenna agula ttaka mwe twandikaabidde ffenna avuga mmotoka za bbeeyi ne tugala ssente zaffe ze baliko kikikyo kati nze nalinga ntunda miti mbaawo kati ng'abantu bonna embaawo ezaali ziva e Congo kuba twali tusibye ensalo nga zonna bazikimeera buli muntu yabuuliranga munne wanali nina ebibira ekazi kumpi nga 300 byonna nabitema n'ensimba bipya kati abakozi bange baaliwo nabitema ne tusimba ebipya sente ezaavangamu nga zongera kugula ttaka nakulabirira abakozi bange nenyongera n'ensimba nina ebibira ebito bwe biti ebitambula bwe biti nga biyitirivu obungi kubanga nali prompted mu ngeri yonna okusala emiti egyo wakatale kaali k'amaanyi. Program muntu w'abantu